Akavuyo keyolekedde mu kulonda kwa Kawempe South mu luka gwa Makerere 3. Abaana abato okuva ku myaka 13 bwe beeyunze mu nnyiriri wamu n'abavubuka abaakazibwako eggaali ne balonda ku kifuba. Wetutuukidde mu kifo ewalonderwa Makerere 3 ku polling station ya Godwins tusanze abalonzi batuuka butuusi wabula ng'olabye bannamawulire ne balangirira ku kizindaalo nti wano tebabaagalawo ng'ekizzeeko bwe bavubuka okwesogga ennyiriri ku kifuba. Mu kitundu kino embiranye ebadde wakati wa Madina Nsereko ne Nakamya Fatia nga bonna abadde bavuganya ku kifo ky'omubaka wa Kawempe South wabula nga gye biggweredde nga Nsereko awangudde akalulu kano n'obululu obusoba mu 100 ate nga Fatia afunye obululu 10 bwokka. Awangudde akalulu kano n'obululu 165. Tuli basanyufu nnyo nga ffe bana NRM, kino ekyalo ky'NRM era tuli basanyufu ddala ddala. Wabaddewo okulonda ekifo ky'omubaka wa Kampala okubadde Amina Lukanga, Shamimu Nanfuma kw'ossa n'abalala era nga Nanfuma awangulidde waggulu Lukanga. Okusinziira ku Nakamya agamba nti eggaali eno yeetoolodde buli kifo nga wonna balonderayo ate nga tebali mu register era ng'ono alangiridde nga bw'ajja ku ky'obwannamunigina. Genze n'akwata abaana b'emyaka 9, 10 bonna ne balonda n'agattako eggaali abalonda mu Godwins be balonze e Mulago be balonze buli wamu obuli ewaffe bususse. Nze sinnalabaako kuddizibwamu kulala mbalangirira okuva n'olwaleero nti Nakamya Fatia nze najja kiikirira abantu basookerwako nzija independent. Nakamya yongerako nti ekibiina kyabwe ekyefudde kyesirikidde ku bigenda mu maaso mu kalulu kano. Ebbanga lyenzize nga nkomplaininga ne mpandiikira ne His Excellency President Museveni ne mpandiikira Secretary w'Electoral Commission nti obuvuyo obuli ewaffe bususse. Nze sinnalabaako kuddizibwamu kulala mbalangirira okuva n'olwaleero nti Nakamya Fatia nze najja kiikirira abantu basookerwako. Babeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Lubaga South kubaddeko Mbaziira Musa ne Lufunya Derrick nga mu zooni ya Kabaawo Mbaziira Musa awangudde n'obululu 64 nga Lufunya Derrick afunye obululu 47 ate nga King Fahd Mbaziira afunye obululu 87 ye Lufunya n'afuna obululu 4 bwokka. Mbaziira Musa afunye obululu 87 ye ssentebe wa NRM mu kitundu kino Majebere Ssemakula ategeezezza nti okulonda kutambudde bulungi era ng'abantu bakujjumbidde ng'ono ategeezza nti ku mulundi guno si bakukkiriza baludda luvuganya okubatwalako ebifo. Era abantu bajjumbidde okulonda kati kyokulaba wano sofa wano mu Yellow Book tulina abantu 12 mu Yellow Book wano nga kyovolaba tukyalinze bakyakola ki bakyalinzeemu naye tanapo eri sawa mukago oluweze ng'abantu bakoze eki balonze dda wangula era akalulu kategekebwa ng'omuntu awangula alina kuba atya mutwegatteko tutambulire wamu gogoba wangudde ate tojja independent nammwe mwenna nze njagala kubakumaakuma ng'omuzadde wammwe tutambulire ku same page eno. Zawedde Hindu n'Emirimu Kenneth be bakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.